Ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde omubaka Paul Akamba owa Busiki County yakkirizibwa kweyimirirwa era omulamuzi John Asiro n'amuyimbula kakalu ka kkooti ka bukadde 13 obw'obuliwo. A2 will make a cash deposit of 13 million shillings. A2 will deposit his passport number C. Ono yali akakwatibwa ne banne okwali Sisi Namujo, omubaka omukyalo owa disitulikiti y'e Lwengo ne Yusufu Mutembuli owa Bunyole East County, kyokka bo nga baagaanibwa okweyimirirwa. Kyokka Paul Akamba ebweru wa kkooti yabadde akyali mu kwewaana n'abantu be abakuumaddembe ababadde mu ngoye eza bulijjo gye baavudde nabo tebaategeddeyo ne baddamu okumuyoola. Wano wabaddewo akanyolagano n'emiranga okuva mu bawagizi be. Kati olwaleero omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Nanga ategeezezza nga nabo batamanyi mayitire ga mubaka ono. Ekyawano bakampera nayo kyekyankyeresezza nga njagala kumanya information kyeriwo nsobole okugibawanga bannamawulire. So we twatandikidde amawulire nadde siina kye nnaafuna. Asuubiza nti mangu ddala nga bategedde gyali bajja kutegeeza bannayuganda abawagizi be ko n'ab'eŋŋanda. Ngenda kuddayo. If I get the information, then I'll post it immediately. Wabula asambaza ebyogerwa nti poliisi yayise ababaka abalala 35 babeereko bye babuuzibwa. Ekitongole ekiri mu kukola okunoonyereza tekinnaddamu kutulaga lisiti endala mpya ey'abo abateebereza okuba nti balina akakwate. Ayongedde okulambulula emitendera emituufu egiyitwamu okuyita omubaka abeeko byannyonnyola. Naye tosobola kuyita ba MPs 3 omulundi gumu. Ate okuyita ba MPs tulina emitendera gye tuyitamu ne Speaker wa Parliament okulaba nti bayitibwa. Mu birala, poliisi egamba nti ekyali ku muyigo gwa Susan Namuganza eyakkakana ku bba n'amusalako obusajja mu bitundu by'e Kamuli. Tugezaako okumukubiriza nti yonna gy'ali aveeyo ajje mu mikono gya poliisi asobole okunnyonnyola. Ye omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano agamba nti poliisi ng'ekolagana n'ab'ebyokwerinda abalala baakola ekikwekweto mu Kampala n'emiriraano ne bakwata abantu abasoba mu 200 abateeberezebwa okuba abamenyi b'amateeka. Kwe kuli abamu abatwaliddwa mu kkooti Ssabbiiti ewedde era abalala basuubira okutwalibwa mu mbuga z'amateeka olunaku olwaleero n'enkya. Bano kati bakyagenda mu maaso n'okusunsulibwa ng'anaazulwa mu bikolwa ebikyamu wakwongerwayo mu mbuga z'amateeka avunaanibwe.